bannabyabufuzi bayayaanira kaadi ez'ekibiina bwe bazibamma nga bagamba kaadi si kikulu katonda abakuume. Bw'osanga abaana nga bali wamu n'ekitaawe n'otandika obbalyako emmere n'otandika okugamba ono tiyakimye mazzi ono tiyanaabye naye nga gw'otaba wadde na sabbuuni, omanya nti oli musajja muzadde, oli mukazi muzadde mubi. Kati opposition yali enoonya enkyukakyuka n'abaana abalina yasaasaana. tebabeera bangu. Ogenda okuwulira abasajja ab'essimba bakasiba nte baseggona babasenza lutigga genda eri lukwago genda eri ojja waseggona otekadongo kamu mwagala nkyukakyuka. Ssemujju bwe badde agezaako okunoonya ekigambo ekisobola okutuula mu Walukagga okuggyayo obusobozi bwe, yamuyise kapere. Yabuzeeko kigambo kimu lugadi. Kategeera akantu ako. Wona Ebo Mpuuga mu kugezaako okuggyayo ekigambo ekiraga nti Walukagga tosobola kuwa Walukagga kaadi n'olekawo Mpuuga okusobola okuggyayo kirasi ya Walukagga entuufu, akozesezza ekigambo kadongo. Tuyinza okusikuula weevu wano n'ondabira akanyambulege mu constituency wano. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala, bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Ffe aba Rosemary Beddings tukuleetedde kalonda yenna ow'omu kisenge wamu n'ow'omu nnyumba. Rosemary Beddings tusangibwa Kasubi okuliraana ebitaala nga wakaviira ddala ku mafuta ga rubisi ngadde Namuŋŋoona. Tukuleetedde kalonda omuli bed covers ez'omutindo, blankets ez'omutindo, suitcases ennungi, amasuuka amalungi, neeti mu buli sayizi, mattress protectors, kuno kw'ossa emifaliso egitalumya mugongo, ebitanda eby'omulembe n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tukubireko ku nnamba z'essimu 070 77 59 71 oba otusange e Kasubi ate nga tuderivaringa Rosemary Beddings, your home of comfort. Kusema official ena gy'osinzira okuba nga ate otulaba, subscribinga ku mukutu guno okusobola okuba nga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti, yonna gy'owangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako n'enkwebeza okubeera nga ate otulaba. Yongera okusubscribinga, yongera okulikinga, yongera okusharinga, ate obubaka buno bwongera okutambula okutuuka gye bulina okubeera nga butuuka. Twasazeewo tukole episodes bwe ziti olw'ensonga nti bantu bali bit busy ate mu kaseera kano ke tulimu ak'akalulu, ndowooza kitukakatako buli kijja obutakitunuulira nga bwe kiri mu mawulire naye n'okwongera okukigenda ebuziba tusobole okuyita mu kalulu kano ate nga maybe information tugirina mu ngeri efaanaganako bw'etyo. Kale njagala kwebaza bannaffe aba Home Connect Properties abo batunda proti, ogenda basanga Nansana ku Njovu Building, bakutegeeza gwe ayagala okwegulira proti naddala mu abali ebweru w'eggwanga nti osobola okuba nga ate batuukirira. Osobola okugula akawunti nabo n'otekayo ssente mpola mpola ate ne proti yo otuukako percentage emu ng'otandika okukozesa proti yo.
Home Connect Properties bakutegeeza nti nno poti zaabwe ziri ku makubo gonna agafuluma ekibuga Kampala ate tuziteekerateekera zigendamu amasannyalaze n'amazzi n'amakubo byonna bibeeramu. Kuba ku nnamba eyo ey'essimu baali ebweru bw'eggwanga tusobola okudiiringa direct gwe n'otufunira bufunizi supervisor okukakasa nti ebyo twayogedde ku ssimu ate ne mu butuufu bwe biri. Kale tukule ku nnamba yaffe ey'essimu okusobola okubeera nga ate ebisingawo obitegeera. Bannaffe aba Truth Media Academy eryo ssomero omulimu gwalyo kusomesa olina ekirooto ky'okuyiga okuvuga drone zino ze bavuga ku mikolo Truth Media Academy basobola okuyambako. Oyagala kuyiga kukwata kamera Truth basobola okuyambako. Oyagala kuyiga engeri gye beeditingamu kugatta ebifaananyi Truth basobola okuyamba. Then okukola animations ebigambo byemulaba bitambulira ku screen okwo Truth babikola n'ebintu ebirala bingi nnyo. Bakule ku nnamba zaabwe ezo ez'essimu zaba ku screen ate ebisingawo ojja kuba nga ate obitegeera. Kammalize ne bannaffe aba Rosemary Beddings abakutegeeza nti gwe yeetaaga eby'omu kisenge byonna oyagala ekisenge kirabike bulungi Rosemary Beddings baweekwata. Rosemary Beddings basangibwa Kasubi otuuka ku bitalo boti nga gende Namuŋŋoona ojja okubasanga ne Nankulabye bali ku Havana Hotel. Awo nno bed cover, pillowcases, towels byonna babirina. So bakuli kubikubiza ku nnamba yaabwe ey'essimu ebisingawo ojja kuba nga ate obifunaawo. Kale tuyingiddewo ensonga ekyali y'akalulu akalulu kakyalinga akalulu and weekend ensonga ya kaadi oyinza obutagibuusa maaso and ensonga y'okumma Oweekitiibwa Sseggona kaadi eyinza okuba is the biggest highlight of this week. Oyinza nosanga nga n'omuntu atakomentinga ku byabufuzi at least ayina ka comment kagamba naye nange either nga kyamusiiyise nga kimusiiyikira ku side eya Honorable oba kimusiiyikira ku side eya Nuupu. And ensonga eno eyawudde the elites and the common people. Yes, apart from a few elites abadiiringira ennyo mu bantu abali mu bantu ba bulijjo, but the extreme elites abali eri waggulu nga tamanyi na street. Kati lwaba ngenda kwanga example, omanyi nti nyinza okuba mmaze emyaka 2 nga siita ku Nakivubo Road bala okuva ku Shoprite eryo erijja bwe kino erivuga ne ligwa ku Hamu bwe litere ekkubo eryo ne likutwala ku taxi park empya ne likutwala yali kuyisaamu ne likutwala paka ewa Kiseke eryo ekkubo. Wallahi ndabika ndi mu myaka nga 2 mu bwasayimu bwange. Okimanyi waliwo yamaze emyaka 20 nga tayitayo nga tamanyi na kifaayo. Kati naawe ow'okumwala okwo aba akunyumiza ebizibu byasanga ku mwala. Kati elite asemba eri waggulu nga ye ayita eno waggulu Kampala Road ne yeetoola bwoti n'agenda. Byakuwa yakuwa byalowooza nga byandibadde bitambula kubanga eno ku ground takola ki tatuukayo. Kati ensi efunye abantu bwe batyo. Kati ensonga eyo eyawuddemu abantu. Now mushaffe yasembyeyo twakuwadde reaction eya Honorable Ssemujju twagikuwadde. Honorable Ssemujju is part of a group eriko Honorable Nambooze, Honorable Sseggona, Honorable Mpuuga, Honorable Lukwago, then Ssemujju, Mabike, Muwanga Kivombe. I think that was the core group. Era ndowooza bano abasinga ne mu ssuubi baalimu. Abantu bano nga bw'obalaba abasajja n'abakazi boogezi. Ate engero ojjasanga nga bonna beesingawo katono nnyo era bonna atannayingira myaka 5 ayinza okuba agibulako emyaka nga 5. Era kiyinza okuba ekizibu okusanga omuntu ow'emyaka 45 ayinza bba Honorable Nambooze? I don't think so. Sseggona already yawezezza 5. Mpuuga naye ali Mpuuga yake ali mu late 40. Ali mu late 40. Lukwago era ndowooza naye ali mu late 40. Kubanga wobala nti nno yakamala kuba olulima emyaka 20 gattako wano bwe yali ku
Kampala myaka 2 kino yagenda mu parliament wa myaka nga 27 I guess so mu ndowooza yange. So abantu bano bonna, it was a group of young boys, young men and women nga bagoggeeta boogera so group eyo yali yawamu nnyo era I believe balina dream ey'okukolera awamu. So kakati oluvannyuma lw'okumma Honorable Sseggona card buli omu badde olina okulinda comment ya Oweekitiibwa Mpuuga and okwawukanako n'abalala nawuliriza Honorable Ssemujju bwe yali akomentinga ku nsonga eyo he avoided to comment about the process na commentinga ku results na biki ebiyinza okuva mu results. Ekyo no kye kimuwa comfort nti ye tayagala kwogera nti Nuupu bakuvotinga n'ofuna 40%. Live on this video gye yakoze ng'ali kuki esha NBS naye ye tayagala kwogera ku 40% ogifuna otya ng'ogenze mu vetting, tayagala kwogera ku 60% eya ground, obutuufu bw'abantu abali ku ground ebyo tayagala bigendamu. Kyagala okugenda mu bino byonna nga mumaze obikola nga mubikola. Candidate gwe mugenda okujjayo wa muzinzi akiikirira ekifaananyi ky'omubaka wa parliament nga yandibadde alabika. So ye ange ye but Honorable Ssempuuga ate ye bw'aba wa kukomentinga jjukira yali kitundutundu ku kibiina. Ekyokubiri y'omu kubalina ebisago ku lw'ekibiina okusinziira ku ngeri gye baayawukanamu. Ate ekyokusatu nti mu bantu bonna abaali mu Nuupu be yali akulemberanga leader of opposition, be yali akulemberanga amyuka president wa Nuupu mu Buganda, yali Mpuuga, Joyce Baagala, Juliet Kakande, Abedi Bwanika, ndowooza n'embwa tekamwa, be baasobola okubeera ku mukolo gwo nga yeebaza Katonda. Era Sseggona mu bigambo bye nayogera n'agamba nti kaadi tesobola kumulemesa kugenda ku mukolo gwa kwebalizaako mukwano gwe. Naawe kati kambawe story baatunyumiza nti olunaku olwo ababaka naddala aba Nuupu baasula mu Masaka. Omukolo ne gutandika n'okwambala ne bambala. Naye okusetula ekigero okukijja mu hoteri gye baasula bavuge bagende ekitovu, emmotoka zaabalemerera. Era abantu gye baasisinkanira eyo ng'emikolo giwedde mu zi hoteri z'e Masaka, ababaka baalimu naye nga buli omu bamugamba gwe linnyayo bulinnya ogenda kuwulira akakola ki akatuvaamu. So Sseggona ebyo byonna nga bimaze okubeerawo, abamu fiya bwonna agenda ku kitebe banaakulaba batya, abakulu abamu n'amasimu n'abamu bakubiddwa amasimu. Sseggona yagamba keeba essimu kakibe ki, nze ku mukolo ngenda kubeerako era yali MC. So Sseggona is Mpuuga's best friend. Anyone would wish okumanya kiki kyakirowoozaako. Agamba ki? And trust me, okuleka byayongeddeko, but this is what we expected. Abaso kompeka video ka Mpuuga. Soke tuweze video ya Mpuuga eno. Then we come back. Katulize. Ebbanga lyonna mwajja mulaba nga tutambula ffenna n'abantu bangi nnyo, ba Elias Lukwago, ba Ssemujju Nganda, bakasiba nte, ba Muwanga Kivumbi. Bwe twogerera kumpi buli muntu alina gy'akola ki? Ekyo kikutegeeza nti ekyalo kyagwako omusezi. Ne bw'obeera mukyala ng'ofumbiddwa mu maka n'osangamu abaana, ekikufuula omukyala obuvunaanyizibwa kulera baana abo. Bw'osanga abaana nga bali wamu n'ekitaabwe, n'otandika obbalyako emmere, n'otandika okugamba ono tiyakimye mazzi, ono tiyanaabye, naye nga gw'otaba wadde na sabbuuni,
omanya nti oli musajja muzadde oli mukazi muzadde mubi kati opposition yali enoonya enkyukakyuka n'abaana abalina yasaasaana tebabeera bangu ogenda okuwulya abasajja ab'essimba bakasiba nte baseggona babasenza lutigga genda eri lukwago genda eri ojja waseggolo etekadongo kamu ojja waseggolo etekadongo kamu mwagala nkyukakyuka ako kebayita akanyoomonyomo. That is it. Naye bwe mpuliriza Oweekitiibwa Mpuuga nga bwe nabagambye olunaku olw'ejjo saagala kweddamu bye mba njogedde saagala kubaddamu naye bano abantu be bamu. Ekyokubiri togenda kufuna komenti ewagira kiteeso kino oba kikolwa kino okuva mu bantu bano Nambooze, Sseggona Mpuuga, Lukwago, Ssemujju, Mabikke ne Muwanga Kivumbi ne wanaaba akyogera ajja kiyita mabega. Kati naye waliwo ensobi eziri mu kukolebwa ate nga zifaanagana ze ndowooza nti ensobi ezo zisobola okuleeta weevu etabaddeewo. Kano madde nsaba nkaddemu. Waliwo ensobi ezifaanagana eziri mu kukolebwa ezisobola okusitula weevu nga si ya byabufuzi naye nga weevu ya giyite ntya ya buntu. Jo Ssemujju bwe badde agezaako okunoonya ekigambo ekisobola okutuula mu Walukagga okuggyayo obusobozi bwe yamuyise kapere. Yabuzeeko kigambo kimu lugadi. Kategeera akantu ako. Honorable Mpuuga mu kugezaako okuggyayo ekigambo ekiraga nti Walukagga tosobola kuwa Walukagga kaadi n'olekawo Mpuuga okusobola okuggyayo kiraasi ya Walukagga entuufu akozesezza ekigambo kadongo kamu. Kati balina kiraasi y'abantu efaanagana kubanga bakama baffe ku mirimu abaasoma ba MD era ge gano amannya ge batuyita. Bano bakapera abasiimuula, bano bakapera oba ontegeera ge mannya agatuyitibwa. N'ebirala ebituyisa bakapere is our lifestyle. Nga mu lifestyle yaffeemu n'ebintu byetunyumirwa mu bulamu obwa bulijjo y'endongo eno eyakaki. Kati simanyi waliwo obwetaavu bw'okusooka okukkakkana as early as possible. Jo nabannyonnyodde ensonga lwaki okusoma tekukyatiisa bantu. Sigenda kuddamu kubategeeza. Abantu bano edda luli onale bwe yajjiranga mu kkooti mu masuuti ne mutya. Ennaku ze suuti tekyali ensonga. Kati there is need of okuhandolinga obusungu buno obuzze nga bugezaako okukkakkanya ekikolwa. By the way, abantu abasinga nabo tebalina bukakafu. Nze nali mpagira kugolola. Nali njagala kugola bannaye. Nali njagala kugola alina fight yali ku Freedom City awo. Yali azannya tugume. Kati nga twazannya twasooka Nagi n'akuba ggola. Hotel Africana yajjula ne fight baagiragane ku NBS n'enjiraba. Ne tugenda ne tuddamu ne tulwana Zamboki era naye najja n'atukola ki.
kati ng'afe abawagizi baggolola ekizibu kyaffe Golola amaanyi ge ng'alina amaanyi mu mikono naye nga gano amagulu agawubamu emirundi ebiri nga gakoowa ate nga Golola alina engeri gy'atamamu ng'akooya abanga kikoko kizungu. Kati nze kati according to me simanyi kyawaliriza Golola kukkiriza fight ya Tugume. Naye ne tugenda mu fight nga tukimanyi Tugume atusinga amaki naye nga Golola tumufiirako bufiizi. Nze nzijukira Freedom Cell yali tennaggwa kana akabanyi kaagulu kaali tekannaggwa. Kati ne baawulamu VIP n'ebeera nawasookerwako ordinary n'ebeera emabega. Kati ng'osasula omutwalo gumu ku geeti nga bawunsa okukuleeta okujja mu ordinary okutwala mu VIP gye bakolanga VIP ng'omwayo omutwalo ogwo. Kati ngenda mu ordinary nga siraba. Ngamba naye ninamu ekitwalo kangende nkiwe wali. Mba naakawaayo ekitwalo kyange nnoonya w'entuula Golola n'akuba Tugume ekikonde. Ekyamazima siina kyenzijukira mu fight eyo kubanga n'ekikonde Tugume kye yakuba Golola nakirabira waka okukakasa nti nno amukubye. Naye essanyu lye nafuna nga ngamba Mukama Katonda weebale sente zange zifiiridde ne kasita Golola awangudde. Fight tennyumidde siina byendabyemu. Kati abawagizi ba Walukagga gwe musonseka bino tebamwagala nnyo kubanga bamanyi nti agenda mu Parliament afuwe oluzungu. Kati ate mulimu bateekamu Kasunda Baaso ow'okugamba nti kati katumulondere ddala kibalume. Nze ndowooza nti tuleke kukwata Honorable Sseggona nga ababibiite erimbejje bbi. He's a very good candidate. Alina ne strength ze. I believe like alinako ne byakoze. Personality tugiveeko. Bonna mikwano gya Honorable Sseggona abatannayogera tusooke tuleke personality. Kubanga tuyinza okusikuula weevu wano n'ondabira akanyambulege mu constituency wano. Ayinza okuwakana tugenda mu kalulu k'obwa Lord Mayor ate omulodi asobola okudda. But between me and you emyaka 10 egisembye omulodi gye yeesimbyewo omulodi ebbanga lyonna abadde waali. Ng'oli agamba wonna waggulu nja tiikinga gundi ne wano ngenda wa mulodi. Tugenza okgenda mu kalulu kano nga waliwo batandise okugamba kituufu omulodi waali naye Kampalooza teyeetaaga yinginiya. Mu bitundu byeyo naddala kati saa zino omuntu asinga okuba ow'amaanyi mu bano bonna Honorable Sseggona, Honorable Mpuuga ne Honorable Ssemujju asinga amaanyi mu constituency ye Ssemujju. Naye ate tekitegeeza nti wa Ssemujju teri bantu baavu. Just bamativu bumativu. Nti mwono ebyaffe bikola ki? Naye bwe bakulaba ku TV ng'olinga ajereegerera omuntu gwe balaba ali mu kifaananyi ekibafaanana batandika okulabamu nga kitegeeza naffe lwa butatugamba bw'atyo bw'atuyisa. I understand waliwo feeling, waliwo obusungu. Kyagulanyi mumusinga ebitabo, mumusinga experience politically n'abasinga obuganzi. Kati muwulira talina maybe the moral authority kubeera ntandikwa oba kubeera nkomekero lya kaliya zammwe. Ebyo bisobola byonna okubeera ebituufu. Naye engeri gye kikwatibwamu omanyi olutalo nga lunaabaawo abasoma French Revolution political factors zaaliwo for some good time. Social factors zaaliwo okumala ebbanga ddene nnyo. Naye spark ya French Revolution zaali economic. Kaakati buli lutalo wabaawo akasiikuula. Kati banasajja bayinza okuba nga babadde babanojjola bunojjozi omu olunaku lw'omu ne lukya n'olw'omu ne lukya. Naye
ensonga ya Walukagge eno ebunagikwata mu ngeri ey'olujeregerero esobola okuvaako entandikwa y'okugwa kwammwe mwenna ate mu ngeri gye muyinza obutamanya kubanga nga bannamasaka tukyabavuma okubeera bannakyalo nga bannamasaka be basinga okuba nga be basinga okutunda ekinyaanyanyaanya ng'ekinyaanyanyaanya kiva mu kadongo kamu basinga kuba nnyimba z'akadongo kamu osinzira otya e Masaka ate n'ogirega ow'akadongo kamu. E Masaka kiyinza okuba nga Bebe Cool n'abayimbi ba raga bakoma okuyimba mayiro 15 okuva mu Masaka City eri ewalala yonna baagala bayimbi b'akadongo kamu. Kati ebintu byolaba wano e Uganda ebitundu byokka omuyimbi gy'asobola okuva ewuwe n'ayingira ekyalo n'amalayo omwezi mulamba ye Masaka. Masaka alina ebyalo nga musobola okugenda ne mukuba ekivvulu kyalo ku kyalo naye nga buli kyalo kino nnyo mufuna abantu 10,000 ezo. Ne mu bayimbi bagenda bakuba endongo y'eku byalo temuli waraga bonna baakadongo kamu. Kakati either abakulembeze be batamanyi bantu be bakulembera oba obusungu bubasusseeko nti tebakyafaayo. Omanye nze nakolako comedy wadde bagamba nali sisesa naye omanyi nti osobola okubeera ku stage n'owemula abantu ne bakubira enduulu abantu bennyini ababadde mu theatre ng'owemula ne basalaka vidiyo ne katuuka kano bagamba naye no ng'ate awemula nnyo naye nga wabadde eri baakukubidde enduulu. Wanaye Bumbuka waayogera n'abantu n'akaluulu bakuba naye obalaba mu ziggomesi zaabwe awo badde ne bagamba Walukagge yamuyisa ow'akadongo kamu. N'abasajja abo nno nabo nno balinamu ku lugezigezi mpola mpola idea gyegenda ekula. Now I want to share this video of Quef. Okay, Quef ali ku team Walukagga but ensonga yeri genuine nti waliwo ebintu ebiteeseddwa mu nnyimba z'akadongo kamu nga temubiteesezzaako mu Parliament. Walukagge yayimba oluyimba olwagundi olwana abatasomye bagende mu Parliament nga Parliament ekyagendebwamu abo tulowooza nti bye basomye. Tugenza omumalako ekisanja kino nga best MOP as far as service delivery is concerned mugenzi bamuyita Segirinya. Sope clip ya Kefu eyo. Mu luno olutalo buli muntu agenda kulwanirira kikye. Naye ngenda basaba bwe tuba tulwana. Let's remain on principle. Let's do not go personal. Kyekigenda okulaga maturity. One, essaawa zino sigenda kukkiriza muntu atyoboola music waffe akadongo kamu. Muyombe ebintu byammwe temuyingizaamu kadongo kamu waffe kumukkakkanya. Kubanga ebiteeso ebiri mu nnyimba z'akadongo kamu bw'ozikombayininga zonna ebiteeso ebirimu bisobola okusinga ebiteeso ebyakayisibwa mu Parliament nga Parliament 5 emabega nga n'ey'omulundi guno kw'ogitwalidde. Bwe tukwata ennyimba z'akadongo kamu ebiteeso ebirimu ne tukwata ennyimba z'abasudde ne tukwata eza Kafeero ne tujja ne tukwata eza Vincent Segawa ne tusembera ku za Walukagga kadongo kamu aze Jenua saagala agiyisaamu maaso. Bwe tukwata ebiteeso ebirimu ne tugamba bugayi nti Parliament tumale emyaka 3 nga tebateesa nga tuwuliriza buwuliza kadongo kamu ebiteeso ebiri mu nnyimba ezo bisobola okuzimba eggwanga lino n'okusinga ebiteeso ebiyisiddwa mu Parliament. Era abamanyi kadongo kamu tandika wansi awo tulistinga ennyimba gwe z'owulira z'ogamba nti
nedda temutyoboola kadongo kamu waffe tetujja kukkiriza. Mwevume bintu byammwe mwezze eno mwezze eri, ekyo kyentandikiddeko kadongo kamu ye nja mulwanirira paka. Nja mulwanirira ye music waffe is very 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 educative. Kati temutandika kubaako gwe mukkakkanya nga musingizaamu kadongo kamu waffe. Alright, ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu kuprocessinga travel documents bakuyambako visa processing. Oli musuubuzi oyagala kutandika kusuubula China, Dubai, UK oba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada, jangu mu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo, bakuyambako flight booking, ne bakugobera ne ku passport yo gw'atannagifuna, bapangisa emmotoka ez'abalambuzi, oyagala kufunira air ticket jangu mu Azul Tour and Travel. Olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy, jangu mu Azul Tour and Travel. Ensonga zonna bazanguya, basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. So tuli mu political season, insights zino tugenda kuzikolanga, njagala okwebaza abantu abatwala obudde ne muziraba. Please watch. Mulabe bino tetujja kubuguma bugumi, tetujja kunyumya mbonyumya. We pick here and there okusobola okuwa insight naye mu byosobola okuba nga onyumyako eyo. And what omanyi kwekyo ekintu kye tubaddeko, ekizibu kiri kimu nti ebyafaayo tebyeddamu, wabula ffe abasiru ffe tuddamu ebyaki ebyafaayo. I'm not sure about the time naye ndowooza kiri between wetaba 96 eyinza okuba 2001 sijjukira, sina bbanga tuufu, naye Kafumbe Mukasa erina kuba 21 ndowooza, kubanga erina kuba 21 komangono munkwatire, erina bba 21 lwa nsonga nti 96 twayingira akalulu akasooka. I want to think Kafumbe Mukasa yasooka okubeera omubaka wa Kampala Central. Kati Francis Babu ajja omwesimbako, bw'ajja omwesimbako Francis Babu ndowooza maama we ye wa wano, taata we Muyitale. Yes, he's Italian. Kati mu kumujereegerera amuyita omwana wa malaaya. Nga Kafumbe Mukasa yeerabidde nti kirabika ensi eno bukyanga etondebwawo abasajja n'obuvunaanyizibwa buli omu adda wuwe. Kati abasajja okwawukana n'obuvunaanyizibwa bwabwe kitegeeza nti ba single mother tebaakatandika, kati baatandika dda. Buli yawulira nga Kafumbe Mukasa ali mu kukkakkanya Francis Babu olw'ekyo ky'atamanyi ng'amuyita omwana wa malaaya, we wava wini ya Francis Babu. Kafumbe Mukasa ebyobufuzi bya Uganda n'abivaamu. So let's not make that mistake. We can reason better. Let's stop discussing individuals. Tugende ku nsonga.
ddala bwe kibanga kituufu paalamenti abantu nga bawalukaga tebagisobola waliwo ensonga ezisobola okunyumiza okwogerwako naye tuli mu myaka emeka bukyanga mwami Kyagulanyi ajja mu politics si myaka 7 ne mu 2018 oyo myaka pakali tubale myaka eyo yonna 8-7 njagala muddeyo muwulire omanye oluzungu is confidence and time gy'oluwa njagala muddeyo muwulirize ne interview za Kyagulanyi ze yakolanga ng'akyali omuyimbi ez'oluzungu ne kati abamu muli balungi lwa bbanga lye mumazeeyo era singa tugenda mu bisanja byammwe ebyasooka muyinza okuba temulina we mwali so nze nno nina ekirowoozo nti omuntu bw'aba asomye nga n'oluzungu asobola okulwogera engeri paalamenti gyefuuse daily duty asobola okutandika okufuna confidence n'atandika okwogera ku floor ya paalamenti waliwo ebintu I think ensonga musobola okuzituwa naye ako tukalowoozeeko kakati omanye ekintu ekijja kitandika okusaagirwamu waliwo ya Katikkiro trending byakusaagamu because ndoza badde ku moto y'amaka naye buli wolaba ensonga yo ng'etandise okusebengeera ng'ekkiridde gye tusaagira bw'owulira reaction y'abantu engeri gye baaseseemu kitegeeza bakurespondinga n'ebyo ebikola ki sokombeka video ka Katikkiro ako katono abasajja b'e Kampala bakasobeza balinga bannabyabufuzi abasaba kaadi z'ekibiina abasajja abo omukazi bw'amugaana ng'amugamba nti olekangayo ndaba olina mubi bannabyabufuzi bayaayaanira kaadi ez'ekibiina bwe bazibamma nga bagamba kaadi si kikulu katonda abakuume. So bingi Honorable Mpuuga byayogeddeko yazze mukambwe kyataakoze Bobi Wine nga tekiriiyo era akalulu kano ke tugendamu kayinza okubaamu okulya n'okukomba ki essowaani kansooke mba video recap ya video ezo zonna kamba recap za video ezo I don't want to comment about them bampe bawe video ezo zibawe nakino kanti bagambe temwakola nsobi kuwagira NUP mu kalulu akawedde tiyali nsobi kubanga kye twabagamba okukola nga kye kituufu n'okuwagira Kyagulanyi tiyali nsobi kubanga twagamba omwana waffe avuddeyo tumuwa omuki omukisa era si nsobi era twali tukimanyi kyalina ebizibu bingi twali tukimanyi bulungi nti takukulemberangako yadde ekyalo twali tukimanyi bulungi nti era ebiseera ebimu asiimuuka byonna nga tubimanyi naye ne tugamba gogategeraga emazima ate mbalimbe ne tugamba abamu mubeere ku kkono abalala ku ddyo abalala emabega tumuwumbe mwe tukole ki tutambule. Omwana ono tumuwa omukisa tumuggyemu omuntu byonna byabaddemu tubimanyi ne bakayuhula ne bamuhoozi ali mu kino ali mu bintu gamba tumuwumbewumbe tumuggyemu omuntu eyo tiyali nsobi gye mwakola era mwekubire mu ngalo omuntu yenna omuntu amu bwakola era njala beebaza okubanga muli bantu abalina omukwano beebaza okubanga muli bantu abalina omukwano nga mwali akafuufu nga mwakubwa kibooko ne abba abaana amasasi
wano e Butego ekiyimbo wano Masaka ku lunaku lw'okulonda bakubawo abaana 9 bonna nabajjanjaba nze omuntu omu ne mbajjanjaba ekyo tusobola kukyejjusa kubanga kwe kwali okwagala kwaffe okukola nga twewaayo mu kaseera kano omuntu wammwe ze kubabikira nti bamututwalako omuntu wammwe bakola ki naffe gye twenjerera tumanyi kyakola yasemba okujja e Masaka nga azze bagamba nti mpuuga mubi eyamuleeta wano e Masaka n'amwanjulira abataka kituufu mwali mumumanyi ng'omuyimbi naye ani yali amumanyi ng'omukulembeze nga lyakulembeddewa era ne mwewuunya ne ŋŋamba nti omwana ono bw'asiimuuka asiimuukira ddala nakola omulimu gw'omukulembeze w'abannange mu paalamenti n'omubi nakkiriza nti omusajja akoze obuvunaanyizibwa bwe n'atanjagala nakkiriza nti nkoze obuvunaanyizibwa ffe mu paalamenti. So that is it. Akalulu kakyagendera ddala mu maaso tukyagendera ddala mu maaso kanoonya ffe weetuli wano akalulu kanaggwa tujja kujja tubabuulira ani anaabawangula ekifo ky'obukulembeze w'eggwanga Essigwa enaabeerangiridde naani anaababaka ba paalamenti bameka. So bino byonna ebyogerwa ekisinga obukulu ffe tulinda kalulu naye ndowooza let's invest more time in okubuulira abalonzi biki bye tubakoledde naddala mu ababadde mu bifo by'obukulembeze abantu mubabuulire biki bye mubakoledde na biki bye mugenda obbakolera kubanga omala obudde bungi ng'oyomba obudde bw'okuyomba bwaliwo okuba nti wali gwe baakwata mumwa buli omu alina ddembe ly'okuyomba nga bw'ayagala olyajja kungamba sayimo watandika ddi okugamba omuntu alekeraawo okuyomba nga bw'ayogera muyombe ffe tulinze kalulu mwebale kubanga ate mutulabye ku Semo Official yongera kubanga ate osubscribinga vidiyo endala zikyajjira ddala mu mbeera efaanagana ku bwetyo n'amawulire nga ganaabagazze tujja bbanga tugagamba for now mubeere bulungi mwera